tugenze mu bintu bingi nnyo nendoza mbozi olebadde nungi nnyo era bakabungi abatoleza mu tusasiro olw'obudde bakandidate muri demokrasi candidate waffe wajjajja era ssentebe wa NRM president flag bearer waffe akyagenda mu maaso n'okusagula obululu nga bw'omwategedde programu yaffe obulamu bwaffe bwakuuma ebyo bitutuuseeko oyinza okuba nga tokiraba wano naye nga munayinza okuba nga akiraba naye bw'otunulamu n'olaba nga waliwo wetutuuse nga kirungi tukinyweze nga kyetaaga kulongoosaamu nakyo tukikwate ku maaso kandi waffe alambulula ne manifesto yaffe erikirya lwe tunaakomawo wano tujja kufuna omukisa ogubannyonnyola nti naye mu bweteefuteefu n'obwokutwala eggwanga n'obukulembeze tolina bubuusabusa nti NRM wabalimu abanaakwatalindawo opposition nabo beeteesetese mu ngeri yaabwe nolwekyo NRM giwa omukisa ogwongera okuweereza n'okunyweza ebyo tusobodde okutuukako nebifaanagana nga tujja kufunayo mulamwa gwa manifesto. Mukadde waffe Bidandisali yabuuzanga nti olina kaweekoledde bw'oba okalina kakuumi tosaana kati NRM eba yeeteesetese tujja tutambula naye atuuliza wala nnyo Honorable Nalukola constitution ya zonna zebiina nzisoma eya NUP egamba omuntu ajja kusiizinga okubeera member w'ekibiina if a member stands in an election as an independent against the party's duly nominated candidate. Kino munabateeka abokugoba olina bangi naye tubaza oboneka mwemugobadda fena tukiriziganye nti eggwanga lyaffe tuli mu crisis kati crisis ya transition etukoze bubi nti abamu aba region emu banyigiriziddwa era tulina okutya tuyinza okugenda mu transition nga tuli tukaba power nga ndrege twawa nga ndrege twagala okusabira bannaffe abali kuno bagezeeko okulonda value awo tabainamu kwa substance otherwise tuli bubi mwabamuvunana mugere mukole ki seka kati bina bunneeke seka tubabonyabonya banneeke wa top leadership yanyu kyafu bavetinza abantu bataano omusajja ava mu DP amanyama bwetwakolanga mu constitution yaffe ya Democratic Party gende entebe abantu b'entebe bakulonde byo tibyandibaddewo nga Segona yazze ewaabwe ekyengera ne bamukubire yakaki akalulu nga Joyce yazze ewaabwe emitiyana Joyce bamukubagala bamukubire emitiyana Kakemoli bankubire entebe naye okabaate kavudde mu system era tegereka buli mutagitegeera era ese ebibuuzo bingi ate nga ansa ki ntono nzeno kyensiza okweraliikirira kati omuntu omutegevu ayingira atya mu system etategerekeka kyekizibu nti buli mukyeyeebuuza okona ffe abagezi twagibuukamu ffe abagezi twamanya nti eno system tetugisobola kati abantu abatatutegeera basooka kutuvuma bali wasirungu era balidde koffe mugamba twalidde naye abalidde bajja kuba bangi ate mujja balaba era kati babalaba era nabadde mbabuuza ti kabona bina abayombi nabo balidde bwe twabyogerako timwatutegeera kati mwatutegedde sebo kati ndi hiro entebe ntambula oli yakwaniriza ku kisaawe bajjola kunkubira saluti ndi musajja gwoli mugezi sakati gwoli mugine embivu so ekyo ekimaze ekisinga omukulu ng'eggwanga tebagala otunuulira badde eka nendowooza bajjajjaffe abazungu bano baali bateekateeka Uganda eno nga batuwa independence bamaninyiga transition yaabwe era bajjajjaffe babatwala mu Lancaster mujjukira bulungi emiti mwabasomye ebyafaayo nga bagezaako okuteekateeka key tribes eziri mu Uganda ezakwagana tugenda mu transition mugenda ku positioninga mutya actually wali enkiiko Lungereza very good ate nkoze bulungi njogera n'omumanyi ku nsonga eno kyensinza okutya President Yoweri Kaguta Museveni amanaginga transition eno ayina emikago gye gyali nagyo okugendera mu gyekirana mu gumu era egize gimulera paka kati nina okutya kunene nga ndaba nga President Museveni ateekateeka transition emikago gyegyo egisinga obulungi naddala ogwa wano gwa Buganda gwenjogerera agukubya tteke ali mu divorce kintu kyabulabe nga tugenda mu transition ng'avudde kubanga byenda basaidize eno yendaba ne saidize eno mujja kumusonyiwanze bwetyo bwembiraba nti kakati gitandadde twekumakumira yola mu nupu yola mu NRM bye biriyo ogasse n'ebinyembazi Lukola kakati ngenda n'entunula okutya kwange we kuli transition eno gye tugendamu post Museveni banywanyi be abaana ba Buganda byajja nabo eruwere nakaseko namanyiyo abalesemu mu transition eno
ambassador tomuraba very good chagadde commissioner kachiko nese munyamulaba ekyo chagadde nnyo eyo transition gye nkugamba abalisiwa mu transition yema nga nze ndaba kakati n'akamyufu bagenza okafutukamu abadde wano ku radio nitanga okubalabalamu ekiri mu Buganda nga abantu bazeeko batufulumya nga bazzeeko kutufulumya tugende mu transition nga tetuliiwo gye bandadde tuddukira ne waffe eno ane batufulumya mission ya kufulumya saidi zombi abaana ba Buganda abalina ku experience abaluddewo abatizo politician bana bigambo kale boogera aba abayivu tetwagala aba abebiti babagende tebagala bayivu n'omuntu kwagamba tuyagala bayivu osomesa omwana wo lwaki omwana wo mutwale budde asome abana bali kisubi naye agamba tayagala baki bayivu kubanga ddala bayivu Bungereza asome ngogaiti abasoma abamataito baagala so waliwo confusion eri mu bantu baffe omwoyogereza atandisa okola ki bagala nakulyako enswa toli omulalu batandisa otukyaya akayanzi kaffe mpola mpola tumalize ekiseera nga tusigadde mu bbanga ekisa kigenda kutuuka ndaba baganda bange mu north ndaba bamawo ndaba chief justice ndaba bwengenda mu teeso ye vice president gyavudde speaker gyali ndaba wano baganda bange abasoga balina abantu abanene bukakasa nti asajja balina experience batudde mu experience basobola okulembera eggwanga bwogenda mu western yeva president bajjeno mu majja ab'amaanyi wano mu Buganda tubalaba bale nabalanga bannankabirwa bannantaba bakatumba wamala bano bakinobe nalaffe kutusibire empaliza ne Makerere University nga tulina mulusa ffe nga bwero tulina bano batwayitanga okujja Makerere otuyamba bakututambulisa obulamu ntunuulira emyaka egijja Museveni nga tali mu buyinza Buganda emiriddewa nga n'ababadde abakulu yajja nabo ng'akoze omukago bakaddiye bafulumye netakkiriza baana baabwe kuyingira be yajja nabo okuva mu west bakaddiye kati abaana baabwe babayingizza oba tegakyenjagera nti bo bayingidde mu system tebagenda okuyingira mu transition nga bali mu kuyiiza naye abaana Nadduli yakyogera nako waliwo Nadduli ng'omukooti nga tatangwalewo obulenzi n'agamba nti ffe abaana b'abalwanyi banno bonna tutuganyizza kati ffe bokola n'abo omukago ffe otufulumizza naye ate replacement y'abaana baffe bajje bakolera abaana bammwe ogikubye etteke kati transition eno ffe tulimiddewa nga Buganda eyo question nene kalowooza nti Kyagulanyi ajje tutaasa Kyagulanyi wafaze mwana wa wano Buganda ate ajja tugattanga Abaganda akiri tunasigaza ekisaakaate wa Kyagulanyi gye tunamentalingira nga abaana ba Buganda bategereza okasi masonga ettaano abaana baffe banaagumiranga tunasinziranga okufuna eddoboozi erya Buganda mu Uganda eyawamu twali balukyamu naye atukubye tufulumya katuli mu bbanga tuli mu transition tubuliddwa gye tudda kubanga okera ku makya omukulembeze ayenkanankana Sseggona kama asonyi okumugerezaako kubanga tajja kunyiga ye kiyinza okutwalira emyaka naawe 15 abiri omuzimba kati Buganda okitadde mu katego onajenga nabomowa muswahili bwakiyita ozimba bwomenya bw'otambula emyaka 15 n'ozimba omusajja akyasobola okuyima mu parliament omunyankole omukyoli omusoga n'amuwuliza n'amugubira ne salute nti you have spoken ogedde sense n'omugjayo n'oleta kakembo namba lujega Buganda oba ogizize mabega emyaka 15 emiki emirala ezimba omusajja ow'eddoboozi anayogeranga mu parliament omukyoli omulugwala omuteeso omusoga n'amuwulira nti omusajja alina kyakola ki kati nze obulabe bwange bwendaba nti ng'abaana ba Buganda tulina obuzibu bunene olwakera ku makya n'akugamba nti fwano mu Buganda twagala ba senior 4 kansa ava kyogera wuno buko basinzidde okugaba tiketi naye nga wa senior 4 gw'oleeta wano agenda kukola amateeka ono wa masters gagenda okupulakitisiga mu kooti ndowooza Uganda gye tulina owa senior 4 Buganda gwe tuweereza agenda kusinga n'omunyankola ajja ngo wa PhD wa masters genda mu babaka ba parliament bonna Western terina babaka bagatta bitabo Western wakakadde bondaga Western ondageyo omusajja ava mu West nga yapanga ebitabo ku kiro bisobola okuwera senior 6 ngaliyo lwakoti oba mu Northern oba mu Eastern bona bali mu Buganda tutulonza kinyumu wasinya se afa twagala yajja kubafu tuze gwanga lyaffe mabega ti ensonga enkulu bagenda oziteesaako wali ku mmeeza ennene kwatemera keki ya Uganda fenga Buganda tulina ba senior 6 naye ate satisani bamushemeza banno bagamba gye wava nti embeera gye tulimu ya protest vote yagala banajja ku nguudo twagala kusomesa bannayuganda Ssaabasajja Kabaka tumwebaza yatuteekerawo radio eno baana ba Buganda bali bawuliriza tubabuulire muveemu kino ekyejo osindika omuntu mu parliament wa senior 4 naye azze okubala ebitabo ebikolebwa aba masters aba PhD okola nkuwadde kakadde kalamba nti sengondeetera omuntu ogwo so protest vote wa parliament anti kampuuleko protest vote bino bigambo by'abantu bya decoration kubanga tebina makulu era nabyo bwe babigenzemu nayo topic namba kuwuddisa balonzi
kubalowooza nti waliwo ekipya kubanga bababuuzanga sebo watugamba togenda mu kalunga twali meaningful reforms Kyagulanyi sentamu naffe nitukukkiriza nti butuufu twetaaga meaningful reforms obuzibu bwe nnafuna nti Mathias Mpuga ng'atambula olugendo lw'okweta meaningful reforms agenze mu meeting wa ne Munyonyi ayise bonna ba stakeholder bazimbe meaningful reforms Kyagulanyi yennyini basajja be baazikuba ate babyegaa nti ebyemunyonyo tetubiriimu ne mubuuza ani gw'osuubira gwe mukulu Kyagulanyi nga tunagenda mu kalulu ani agenda okukolera meaning forms ze weetaaga osobola okuddamu okuvuganya nga ne loopuwa badde atandise olugendo zikubye naawe tozireese kati akalulu tukagendamu nagamba ffe tuli mu kalulu ka 226 ebya 226 bigambe ennyoko koze munnange okoze bubi bino bya bufuzi 226 bw'otaba togenda kwesimba ogenda tumenya Lutamaguzi agenda okukyogera musajja temumutenya Lutamaguzi yamala kutuuka ku kitebe ebigambo byasangawo nga bamugamba ffe tuli mu kaluka 226 ko Lutamaguzi nga bwapapa n'ebigambo mumanyi ebya 226 nevuganya akaluka 226 nga bakanda ba NRM bateeseteese celebrated full kati bimulya kubanga yabyogeza abakulembeze ebituyita ab'ekiboggwe abajega abatalaba myaka 5 mu maaso bulobera omukulembeze nga toba myaka 5 mu maaso oyogera ebigambo byonejjusa oyo musiru akwata n'ediguli nga sewo yakyasinza abasiru yabakwatira bendera abasiru bagoberera Saabasiru celebrated full ye musiru akwata bendera basiru badene babaake nga yakulembedde abawa kiti kirala kakati mbuuza Kyagulanyi oli mu katego twakugamba nga ffe batabani bo mu nupu mwe nali tutandike kati okuteekateeka bana Uganda bamanye nti 226 tuli mu kalulu tujje nakyo ekipya gwajjemu fuse ebya 226 sibiriimu zasigenda kuvuganya kati okomyewo nga abantu bajjamu dda fuse abantu badde bakolera omulimu kati bazukusa ati mukomeewo kipya kikyoleza so nga mmaliriza tulina obuzibu mu ggwanga lyaffe abalonzi kati bagenda sigaza eggwanga lino Uganda era gemulanga gwe mbakubira bo okulonda quality gyetwetaaga ng'abaana ba Buganda kubanga nze njogerera mujja kunsonyiwa siri tribalistic naye amawanga gonna mu byobufuzi bya Uganda gatunula quality ekigyoleese ku mmeeza abasajja babano abebuvuma balina experience balina nemanyi Minister of Finance abasajja batuka kasanti wakula ku mmeeza ayogeza authority amanyi kyayogera kati gwe omugjeeyo oleso wa senior 4 ssentebe w'akakiiko mpaalamenti very good ekyo kikubira mu ngalo atajja mukama amuzzi oba ku experience gy'alina oli mutano wa minisita onaabuwani oba okisegeera kyekako kakati abamu tulekerawo kubasera banaawangula abantu baffe tuli so myopic ojja kunsonyiwa dokita bali Uganda bali so myopic abamu tutuli selfish nyene tulanganze kakembo nesitunuulira broad objective nesitunuulira Uganda ndowooza nti banze ndi munene okusinga Uganda tukola bana Uganda bali Uganda ngenda gwawo enkya alowooza yanagenda n'agimalawo naye otamanya nti waliwo abazzukulu boozadde bajja sanga Uganda efaanana etya gy'ogenda obalekera Buganda nze mba nteesa nga kakebo olwo nadde nkola naye argument gyo ne muganza omusajja alinga Seggona oba alinga Mpuuga ne bakira ku makya ne bagamba talina konsolo ensimu eyesimba zonna zijjudde nze entebe standing down ne mugamba tangu weesimba entebe why kubanga nze mmanyi nti Seggona nsinga katudde ku contribution gyaliza okukolera eggwanga lino okusinga nze bizibu byaliyo abagwa bangi abakola petitions baali basoba mu bisatu ku bubaka bwa parliament era abamu ku bo basalawo kujja nga ba independent bagamba bagenda kwewandiisa mu nuupu kati kyetulaba ekibuuzo omuntu mu Uganda munnabyabufuzi asobola kuweereza kibiina nga alina kaadi tujja kutandikira tugazi ekisooka bwe weeyagala okutwala entegera yabyo bitwale ku ttiimu ya mupiira mu ttiimu y'omupiira mubaamu kooki naye mu ttiimu y'omupiira ebaayo baffe bakinobe abawagizi kooki n'aleeta nalukoola kugoba oluteebi nti ate lwaki taleese gundi naye nga mumanyira gyabadde atrayiningira kooki abadde akola mulimu ki so ze ndowooza nti bwe tuba tukkiriza tujja genda mu party merit tujja genda mu bibiina byabufuzi tukkaanye buli kibiina kirina enteekateeka gye kinonyamu abakulembeze baakyo nze sirina moral authority erina ecriticising noku ku method gye baalonda because selection is also a method ebeera acceptable mu nkola yaabwe finally mutwakola approach yakola popular democracy na participation at all levels nti gwe ojagala okunonya bendera ffe okusunsula okwaffe kuli very clear kulina mu biwandiike tubadde na ku mikutu kuno oyagala kwesimbawo expression of interest kitwajjamu kyokka ku mulundi guno expression of interest n'ensonga lwaki twakisaamu ne ssente ekyo kitwagalira electoral commission ekikola ewaabwe tuba oyagala okukola expression of interest sooka osasule kubanga abamu bapikinganga forms najja negotiating emigadize zigeyo forms ndabaamu nkuviire nga nti abo bayagala genda ku negotiating n'emigadde expression of interest nga okulaba ne capacity eyo sooka ozirezo ezingira kuba ni paperwork n'abagenda okukola ku bintu byo then bw'omaliza expression of interest tukutwala ku level ey'okubiri
eleve yokubiri ya nomination otumaliriza fokola nomination wafe mwenare tubamwe wafe ku commission twade tukira ground zero ndibumala okujja wafe nga candidate tewali vice president tewali prime minister tewali sergeant tewali general mwena muri ba candidate yesonga lwacha kachiko kafaga byokulonda President Museveni ngayagala okuba candidate wabwa jangu ku kachiko ko byokulonda ngati ye yakalonda twali batisobola okusuka fena tugenda mu State House nominating rayo nasituka na alinya naje ko expression of interest office zayagala kumwa forms nadayo nanonye emikono egijijuza nabikomyawo nabera nominated namaliriza nga abadde nominated and opposed atabatali and opposed era ndoze nsike mwazira bintu kwa national vice twatuka neeri enambole obunaje mwalaba so process yafe nebera elaborate okuvira dala ku ntandikwa paka ku stage ekolaji esembera nzijukira mu bire binyini bogera ke bya mu ku candidate abatamanyi bogera mu kalulu normal we subject nga kalulu bogera ku ground zero walo candidate omu yali avuganya na sergeant namuga ne gumala ebisera biwano lwaki tusose nondeka nezire musabira wakiri wasoke bakukuze uvu ku sergeant wakiri ofunke ko AIP bagenda okumaliza nga sergeant ya wangudde ayagala okuwolereza oli so lwaki buli we subjecting nga mu kalulu no yingira boti pa oba wed era kyovula aba president Museveni mutule fe tulina amaanyi mangi nnyo tulina ebistructure nyingi nnyo zetwagala okukosera once it comes to kalulu President Museveni omulaba avirayo ddala ne tukola structure ku kyalo genda okukiika asatu yingira buli kintu because powers of mazozi surrendering nga candidate noziwa abagenda okukola ki abakuvetinga n'abakusalirawo nwekyo nze ndowooza nti tugende nga tujja kukula bukuzi bino tubimanyire nti bibaamu obuzibu iwaje bitali oli mumanyi nnyo babulire byonde wa Trump olowooza Trump okutuuka mu kasenge gy'atukera okwesimba abantu balowooza ndowooza birina wano waffe wokka nebyali wa Trump ali atabimanyi up to the last day court yalina n'okudecidinga nga abantu bonna bali anisetende baddala n'akola ki anayingira so buli system erina enkola yaayo nze kyendenyako abakulembeze abamu nti oyingira ogitegedde ate n'okukuluma era ffe mu system waffe singa teyali semateeka twali twagala tutekewo n'akawaayiro ti kasita omala okuyingira mu primaries zaffe n'obeera defeated toddayo kwesimba walala wonna nibaluga nti abagasibaluga nti semateeka agamba nti is a right to associate and the right to refuse to associate ate terina boundary ozibuka ku makya nti njagala ku associatinga naye ate wenkera kutya nga sikyabyagala nanfuluma nolwekyo netugulapolinga n'ekyo ekizibu naye nga buli amala okukkiriza bwati nakwata expression of interest noyingira mu nomination nogenda mu balonzi olina emitendera emirala ebiri byokka ogusooka gutandikirwako ogwaffe electoral commission ng'omupiira bwe gubeera RIF alina okulangirira awangudde okusinziira ku goolo ezirekeddwa RIF edda walinga tebanayita zino VAR zammwe kasita yasonganga mu center tiakapiira mu center bukayananga akuwa redi amateeka gamukkiriza okukubiriza omupiira paka kubazanyi nga bakka wansi w'omusanvu lwayimiriza naye tekitegeeza nti gubaamu endobo tagusala paka gumaliriza naye bwegusigala newagoba redi n'agaba bbiri eno n'agaba yero eno naye nga abazanyi tebasse wansi wa musanvu aga nti omupiira guno gwabaddemu endobo naye yero yawangudde redi ne goolo 8-2 bw'amala okulangirira kati gwe candidate discipline ategereka olina ebintu bibiri aidha kukkiriza kivuddemu nodda wabbali oba kujulira kati musaawe nibajulira na VAR ndimuleeta akakamera ate ka screen kalage musajja goolo gye babala yagitebeza mukono biki rifa wofuye bubi ne waffe VAR yaffe tribunal nga tukusindika mu tribunal ng'oteekayo ensonga zo eyinza obiraba obubi nega nti afe bitwalabye wadde mwabaddemu endobo ne did not fundamentally affect the result goolo zo zanywedde kati nogenda ku stage esatu yokka yesigaza waffe mu committee yaffe ya mediation ya Haji Kigongo wekitiibwa ne committee ekubudaabuda tikiriza yimira mabega ga migadde kubanga akalulu kabadde tuli ba family emu tuli ba Luganda naye okyali na right egaana kuga nti fine oba oganyi kakati awo okawufe kyalina waffe obuzibu bwendabamu tutwandibadde tuenforcing kuba amateeka gaffe gaali gagamba nti bw'omala okubuukamu bw'otyo bwegobye mu pate era nze one of the reasons ebyangana n'okudda zina inawangulira mu kamyufu akabiri mu twali abantu nawe president nga musinkanye n'akakiiko nti ninayo omuluka gwe wange kalwanga mumwero sinnya abalonzi bonna nga bali asatu bandibadde 12 naye nze nafuna 15 yaluzinga yampangula nafuna 2 abalala baavaawa nebanga tayo kakikojulire bakkiriza okuddamu okulonda nebanga terina registries tunabiddamu obijja kuddawo na nenkita nze nga menti bagenda natugoba
tugenda okumaliriza akalulu nga bagati eriyo independent movements memorandum naye nze kale omukisa gwange discipline yanyamba bwe mala okudana koba okukitebera enkolera ekitebe era tugenda okumaliriza nandi minister mu cabinet era ex official member wa parliament so nenganda okay side ya discipline ate nayo nungi pate tekwerabira naye ate naye ndowooza mudere mu kunyweza discipline yono tugenze tukkiriza ka independent movements kajja tunyigiriza paka otulaga kakati kansa yayingidde nawa mu bibiina ebivuganya nze ndowooza kati mugabo transiting agenda mu nkola ya bibiina ebingi ndowooza ababaka abalabira mu parliament balina okunogera kino eddagala tulabe tukonteringa tate tukugaana kwimira as an independent naye I think kyandibadde fair nti bw'osalawo okwesubjectinga mu vetting process then etteeka likukwatireyo ne bw'owulira nga oli mumativu nga muganda wange oli munakatikamu ye n'atagira ddala eno kati gweobeera free okutambula batekeyo akawaayiro akakufuga nti bukkiriza okuyingira mu sisimu eno tofuluma kubanga kati bye bigenze bitambula simanyi oba ne muti babadde n'akamyufu naye nze ndowooza nze nkyagi nga mulamwa gwaffe bugutambula zezo nakyaziyita gains kubanga bino ebintu byonna bitugenda tukoppa ne tugerageranya n'awalala demokulasiya waabwe obibiina wa myaka mingi abajjukira obulungi demokulasi waffe yakona nga twakamufuna mu 62 twamalako emyaka ena gyokka abaali basuubira okuddamu okulonda mu 67 tekwadda paka myaka gyonna gyondifuna ku dictatorship kati n'olwekyo abatubalira emyaka naffe emyaka egya multi-party democracy tumutandise juzi mu 26 n'olwekyo bw'oba obala multi-party competition ali through bw'oba ku myaka 2 tutandika na kwogera bw'oba baby abakyana ne teething problems bw'oba mwana wakaki omugulira ne shopping list n'olwekyo ebizibu ekyatambula nabyo bya multi-party politics akyali omuto but it is again at least tusimbudde nti for the first time byafa bya Uganda every 5 years now oli sure nti onankubira ero ka mulindo olukola ki omulindo oluddako ekitali mu myaka gy'abannaffe abaatusooka kubanga DP yali unfairly treated mu 62 tewali nsonga yonna yali ezaamu internal elections okujjako okusaliriza kwa rifa kubaali bawangudde meni yali alina okukwasibwa naye olw'ensonga zaabwe bamanipulatinga process nti Buganda teyaloze ate nga tukimanyi nti boycotting okulonda bumaze okwewaaye katuddemu baalinda 67 gwe balisuubira okudda teyadda mu 69 lwe baali bagenda batula mu parliament ne bagaa nti members of parliament are deemed to have been elected for another 5 years waingirira samu mulaga nti stop okuva olwo tubadde mu nkola ndala zonna until recently otuvudde mu bulugu nobutanaweza myaka mingi nekyo nze ndowooza nti olugendo olututambula is an achievement nti right now bwe natunulidde nze nominations ezaawedde one nasanyuse nnyo okulaba nti at least bakandidate bonna abaqualifies balina ebibiina so ku top level ne bwoto kitadde mu tteeka Uganda batandise okugaa nti ndowooza group merit ng'ogenda kuba president making a sense kubanga bonna aligamba nti oli independent nga tulina nadde candidate ayimirira mu parliament nga tomaze okukitegeera nti parliament eri structure nnyo mukola emirimu gya parliament ogenda kufuga otya eggwanga twagenza okuva mu nomination nga tulina bacandidates bonna tekuli independent byonna bibiina byabufuzi political groups si byakabi nnyo si byakitalo tebirina nnyo kyamaanyi naye entobo nti at least omusingi ku top eyo gukoze eki guteekeddwawo obululu bwe tugenda twogerako ekibonoonyi nnyo is commercialization of elections nti ababaka bano bonna bulaba obulidinga okuyita mu nnyindo ne mu matu n'awalala bonna okusobola okuyita mu baloozi gwe ate agenda okubaweereza eri mu America gye twegomba agenda okuweereza bamupimira ku fundraising abawagizi bwe bakuwa sente bakusondera mmeka gwano bakupimira ku mmeka era bwe bakeewa okavaamu kakati bwe tugenda transitinga mu stage eno n'okwetaba mu debate nga zino ezitegekeddwa oluusi babuuza atatusiza kipimo kino tewetabaawo nolwekyo gye tulaba tugenda tweyongera nze kyebanga nti waliwo gain gye tutuuseeko kakati one tutandise okumanyisobola okwerekera mu bibiina kati wekinakkirira wansi ne mubaka wansi eno wansi tugamba beera mu political groups ba independence gye bali mu America gye bali naye abamu tobamanya bamanya nakaluka wedde nti independent yabadde egindi n'egindi tugufune party merit kubanga okusuubiza abalonzi osobola okubasuubiza ng'oli institution era kyova olaba n'ababaka abavaayo kabalebana bano wadabira mu opposition ajja nekukusaake wa minister wa government bw'aba ayagala okukolera abantu bw'aba ina byeyetaaga n'olwekyo nze ndowooza tuli mu lugendo olutransitinga okugenda ku group merit ebibiina bibe nga biri in charge mu programs ebibeerawo era bw'oba otunda manifesto otunde ya kibiina ate bakubanje ng'ekibiina gwe bw'oba otabuka nga kino bito kyasobola kutunda ng'enkeera waliwo tannalukoola asobola okutunda pate naye nga tebakyakubanja ng'omuntu nze ne bacolleagues bange benakola nabo mu parliament olwokuba individual n'embeera gitulwanamu omusingana nga tuze tukiikiriza tubatulako naye waggulu kubanga baamukama ne bamuleka ku ziro atwagima n'agwa kakati si kyekyo okuzimba obukulembeze tulowooza nti bwe tuba twagala okuzimba n'omulimu tugutambuze tujja kukola bwe kityo kyekintwala no kukyamukwana kakendo kyagambye agambye nti ffe nga region wano
I'm glad akireese wano. Ekizibu ekyatuuse mu Buganda wano ekinene nnyo ekikyaneeraliikiriza nze. Mu Uganda stigmatize okiyita otya mu Uganda? Obakweboola. Wataddewo okutisibwatisibwa okunene nnyo. Nti ne bw'obeera wano kati nange I'm now treading a very narrow line. Kirabalaza okugenda Buganda you are becoming sectarian. Oli tribalistic. Kakati aba Buganda wano. Tutaddewo ate kyava dda wano mu Buganda wano. Nzikira nti bwe babanga otabusobi mujjukira ku binaayisa byagirano binaayisa bwe yafuna byatabuka ati sina Muganda ibini Isa Musa Amini bwe yawamba nga yakuba n'olubiri lwafu olwamutwala bamwana wano ekirabo ebise alabika mwana wa Dawudi echwa so kakati kantu kafu kagendanga katambulira mu ngeri zaffe ne katukuba buli lwokola katono nnyo mu katayagala akubola na kusosola na kufulumya bwelwe kati kitanze kifiganyiza wano foro twabira ne mabigero otogira kati ne mbere yakyuka foro otogira kana zinalinga movement nga ndi Muganda mpowa nga bojeno bano bakutulira ngo we ata beri mu movement je ndi bojenye Buganda ndikirabika wase kitabo lumba buzandi kati zendi wawo ndi muwane nare munga ate ndi Muganda ngende wa nini omuziro neddirandiga eno je nyumba mu nyumba je nyunga ni mu byobudini ebyebufuzi bwange nyumba eri mwenale kandi we have both nebo twatula oli sero twatulira ngano sibunga wona mu dokuba tibite bagikuwa zikiro mukoro gwa yes twali ku mukoro gwa bulungi bwansi gwali bamunani kanga minister nankabiro akyali minister wa Luwero Triangle naleta ebintu ebiti venyu byaleta mwami Besigye naleta nkumbi bukumbi na biki byaliwo nankabiro basoka mutuza na bayeri nyamala baka nga ndibo mutampa ntebe wentula ni byendese embizayo noleka bamusemeza muntu navo mukiko nga tayogedde akati tutwatune nyamwami Kakembo twenenye fefe kabasoka wano mukulu nabukola yakugambye nti bobanga badde oyakanyo last time kati nga tokyayaka ne bajja babuuza abantu nga tekyali akubira na mu ngalo nga tunoonya nakubira mu ngalo waliwo ekiseera President Museveni nga tasobola kukola government yatalise ebifo bya Mukatoliki na Muganda era yasokanga kutula nakonsalutinga n'abituwa ne bwe yamala nga otuwa ebifo nga tuzayo obululu bwenkanaki abatukuba ffe bennyini Baganda bannaffe batukubanga ne kukisaawa eno tuli mu kaweeffe twagala kuzzayo Buganda bala bagiyita buuza ku Museveni tuzayo Buganda mu NRM historically nga bwekyogedde musaayi gwaffe nga Buganda we have major stakes in NRM so lwaliwo claiming nti mu Buganda ekikirula bawaka nga bali mu caucus ya NRM it's a right yetweko okulwalirako because it's our rightful position ku musaayi gwe twayiwa n'embeera gye twatambula buli muntu yenna yandibadde akikiriza bukkiriza nti kyalibadde kirungi nnyo omubaka wa Buganda ava mu Buganda nga pati kyaliwo efuga atule ku kabondo gye bateeseza ensonga zonna ezibeerayo naye abo abakuba n'okubajja mu bonna ate bano abakukumafe abali mu Buganda naye nga teri atukuba kuva bweru abatukuba bonna bafenafena n'otutyo wano n'amasimu agajja kwera ogajja kuvuma ogajja kusooka gawaana ennyo olubongoya tasobola kulwana kinobe naye nga abamukuba bavaawa nolwekyo nze ndowooza nti ate sigaibwetegeeza tusitegeeza rediyo ntegeeza mu Buganda fe aboogera Oluganda kuba ne bwe naabeera ku rediyo endala yonna bwe nzija nga njogera nenzija n'ow'ekitundu ekirala ne bwe mba ninamu ekiri logic by the mere fact ndi mu NRM kakati NRM kirina okukola ki endaga nti abaleeta obululu n'abatambula bali mu kitundu ekirala mukulu Maawo gireri Maawo yali mu opposition nali nkisuubira nti bw'anaakulosinga bwe ne bamuwa abaposition bonna bagenda mujekera contrary abakyoli bonna n'abali mu opposition bayaniza mwanirize kati Maawo atula n'obwinyi dolo owa NRM n'abantu abalala mu Buganda wano sobola kutula lwakibiina kirala twogera nga tetwekubye nolwekyo we are self-inflicting on ourselves nga tonabana kukuma abalala bonna ffe nga Buganda and we have tulina disadvantage mu gimutamanyi Buganda nga tribe tetukyasuka 40% mu Buganda region ekyo bwokyagala oba tokyagala kiri mu boss kirina mu statistics kubanga olwokuba tuli mu capital city Uganda yonna eri wano olwokuba tuli mu kibuga wakati nga n'enkulaakulana yasooka buli munnauganda yenna ali wano and they have a right to be here with us naye gwe kolinayo akati k'ekiyitibwa okakuba nga bali bayingira nga batambula kubanga finally tetujja kugaa nti twagala omubaka ava mu Buganda twagala Muganda twagala mubaka ava mu constituency ekikirira Buganda ojja kutuuka ekiseera nga abayindi batukiikirira wano nga wange bakubayindi nze wange Luwero tulina abadinga batalise okuyiga Oluganda basomesa abaana batusoba mujja kusinga nange mpya nava kati bafagira kwa mudinga naye ate nga mwana wattu abantu b'okukyalo bakuba gwe bazaala okukyalo gwe bakumanyi ne bagira mu ffe tulina obuzibu obwano nga Buganda region naddala abo aboogera olulimi lwesinga okutegeera kakati weesingana nga tukyagala n'okwogera ku tribe yogwe bajja kuluyita tribalistic ate nga basooka okukuba emiggo be boogera olulimi lw'okola ki lw'otegeera ebitundu ebirala wamala okugira nti waabwe waali kati President Museveni bwe yamala okulonda mu Kenya
ngokwata akasimu nokuba president mu Kenya ngali vice president mu Kenya wawuliranga bubi ngo ina abantu bonna fana je tuliyeno owulira bubi kobe opposition katali kusawe no baba kizabe kitwala wala atokukulumira ki kubanga tuli ku vote kaki nga mukulu nalukola wa kugamba nolukyo bali region yamwe cha deliveringa kuba mwagise na yamwe nabantu bano kubagera bagala mu na 10 no basigadde mu kugamba bali bayiseewo tebabagalawo fine bamuna agenda mu government fine lezi njagala mbategeze tulina okuba ko tulwaniriza bade tuno ya sentiments zirwaniride mpuga nga n'ekibiina tekiri mu buyinza kanso kazi je obakaba eti okubatika tukyanonya abaganda bokka bakole tukyasobola gifuna because bwetaaga majority twetaaga kati political competition ne bridges ebibire bizimba bridges naye tulina okusobola okuddayo tunula ekisooka tulina obukiise mu kibiina ekiba kiri mu buyinza ffe kati nga ffe aba NRM tutuula nali mu caucus juzi wano parliamentary caucus nga bateesa ebibadde bagira nemutandika okutunula noonya ababaka balete ku kirowoozo kya Luweero municipality ebandagituwa nga noonya owa Buganda mugamba era nanoonya mukulu Nyongole w'engoma nga yogererako ku Luweero Nakaseke naye nga bagira waliyo naawe nokiraba njagala tusooke tukkaanye nti nno Buganda region ova mino ya tribe Buganda as a region tukyayina ebintu bingi nnyo kubanga wano mu Buganda buli ajja waatulya infrastructure n'ebitambula ettaka lyalinnye nnyo wano omuntu wa bulijjo wa wano tukyasobola kugula walala ate tolina ssente naye programu ezijja ate nazo tuzikuba ate n'abatutambulizako emirimu ojja kusigala ng'oli marginalized wano ate gonokayana naye ekya tribe kati tukyasobola kulwana lutalo luli lutwalemwa emabega eri okutambula naye bw'oba olinayo zirikira waliwo akatabo nketta mbizinga mwamusi ekalevonola nketta mbizinga yali aweereza message ya bali abamusponsoring yali mbega wabo bali basindisa yaweereza bwoka buli veiled n'agamba nti omulabe yatu endiga yaziguddemu n'azisaasanya naye n'akaliga akakyasigaddewo kali kubuna kyaddi n'olwekyo noonya engeri gy'okajjayo okagire nga n'omulaba akasigaddewo tannakawo emmenta so bwe muba mukyalinawo obulabu abakyasigaddeyo obuliko obutono tunubukyasigalayo mu butaase mu buwagire nga bwe mwakozesa manyimanyi olwokwogera mwami Mpuuga nimwina n'abasajja abaganda abali mu Buganda abali mu gavumenti nga baweereza mu pati eri mu buyinza nabo temubakuba because they are adding value to your region ne bwataba Muganda naye ng'olaba nti alina spirit gwalina amakaage n'abalala bakulirawa wakati fe wano mu Buganda buli bula baffe nga abaganda abakyala baffe n'abaana baffe kati ba hybrid gye tugenda mu maaso tujja nakumanya tribe nze abaana abange munyarwanda tebamanyi na Luganda n'amanya balina gandigano atambula mu ng'Omuganda asimba busimuzi n'atambula nga kamando so kakati eyo stage n'olwekyo ey'okusigala nga twekumakumira wano naye kwe nga kati amanyi nti nkyalinayo akaliga kasigaddeyo migadde embika akagundi kalika kakemba k'entebe irrespective of where gyagenda kulaba nga alina kyakola nga kigasa ekitundu kyammwe nabo mubayambe mbawe support kubanga mujja kutandika okukuluma kituufu n'obuzibu obunene nnyo naye ng'ate naffe benyini tufudde mumanya buli omu bwayogera bantu be so olwekyo nziramu nga mmaliriza nti omulanga gwaffe nga NRM tukawofube yakutwala ababaka baffe abava mu Buganda must take back its right position in the NRM party because it is our blood, it is our energy, it is our strength. Tubakubira omulanga ababaka baffe NRM abali mu kitundu kino mubaziyo tufune abatukikira mu caucus kwa caucus yekola buli kimu enkya bwe tukyukange NRM evudde mu Buganda ate tupapange mu caucus ya gavumenti eddako ffe tubeere nga tumanya nti abebushenyi bali n'abantu b'omu west buli gavumenti balimu abantu bogenda mu Nuupu be bajjuddeyo bogenda mu eri endala bajjuddeyo fono UPC kati tubadde wano mu leading opposition abantu bajja tukoya Museveni tukoya Abanyankole Besigye leading opposition obuuza nti kakati bwoba okoye Banyankole ate bw'oleeta mu ki so kati debate tugiveemu tekyasobola tukolera naye bw'oba olina abantu bobakadazi bobagenze mu Nuupu bobagenzewo abantu muba encouraging ninze nandiba encouraging okubeera mu gavumenti erina obuyinza kubanga yisobola okuganira abantu byoyagala nebyobaletera abantu because politics about money ono mu Nuupu nebolaba bagobye bano tiimu y'abano yajjanga protest vote nabo bemanyizijukira kuliko omubaka omu nekiripu gye yakola nti abagenzi eri bonabona bavuddewo abano bakunoonya mbunoonya bululu ne balepredictinga n'opredictinga titunuupu tejja kubuuka kiseera kino kyomusomo gye yeyawonye naye abala abagenzi baba tagitinga bamanyi muli wa getting money era mu aba DP nawe obeerayo manya nti gy'oli naye ng'oli kulwateka mwe gye bamukakubulire original start yaabwe yali people power era bwe batoli original ideology wa people power
ekiseera kijja kutuuka ne babakulira ku mulundi guno bajja kutwala and they are right to building their party ne concept yaabwe bagamba tactical man mu struggle kireta bamala okwetereza sobola okuga nti tambulamu naye kati tugamba nti namu abaganda fwana ni struggle yaffe yatambulira ku ffe temwegoba temufuluma nga Buganda we are major stakeholders in this naye muleme kubwena kupinga Museveni atugenze fu Museveni go tubanja ffe nga Buganda zenja abanja Museveni kakati lyali marogoba Museveni bano n'ababanjaji webale yensonga lwaki nga ndize nkyali wano tukyanyuliza NRM tulwanire muri tubanje bitwagala byonna tukolera abantu baffe naddala debate ya mukulu nalukola gyatandise ey'okulwanyisa obwavu debate gyetwogerako ya katikiro waffe mwanyi tulina okugenda kulaga fumwe temumanyi kusengukira mu bitundu biranga abalala bona abala basemuka gye babeera bonna ne bajja wano wali ebikolebwa ate gwabiri ate nga tojja kusemuka genda wala nolwekyo embeera gyerimu mazima tabangufu gayige bwogawugiramu tulina okugenda mu maaso tulina okulwanyisa obwavu oba okikola otya noonya bwokikola ensimbi bakola nkole tebafuna nfune webale nnyo honorable Migadde tuzimbye tutya sunsula betwagala tukwatira leero eyawukana ku ibese tuze tubeera nazo wano no tentabudde naye ze tulina okubeeranga nazo nze tone n'engeri ensonga ze zijja mu ddiiro so tetuli movu nupu NRM tuli movu Uganda tuli movu Uganda debate yaki yaleero ekisooka nze nkulembera abaka ba NRM aba Buganda it's not by mistake twatula mu Buganda caucus omukolo ekinawe bano mu biseera ebibalina Buganda caucus yali ey'amaanyi very vibrant kati bwe twatula mu nkiiko nga 3 ne tugamba naye abakyoli basinkana president n'abawa ebintu abeeri agenda bawa ekyuma okubawula ekyuma kya sukaali obuwumbi 58 bano bawusaba atya akashuga ne obuwumbi busuuse ne mu 10 aba western eriyo ekyuma ekyemwanyi kakati tugamba mu kiiko naye ffe tusaba ki memba omu n'agamba muleve mu kutubuzaabuza n'obwo obuntuntu ffe batuwe entebe ebira tujja bikola ki yes no si NRM ya Buganda engazi ffe batuwe entebe ebira tujja kukola ki tujja kubyetuusaako so nga omubaka naye nga ekifaananyi kyalina nti kasita bali wa president tagamba nakugamba nti batulonde naye agamba batuwe entebe ne tugamba nti okay tusobola okugenda wa president nga Buganda caucus tumugamba nti nti bino bye twagala eri Buganda nga bali as a region nga bali bagenda openire n'abalimu bananjulira ssentebe waffe n'asooka n'asirikira banagamba nti otegeza mwanga kivundu yes naga nti ensonga gye mwogerako ntuufu naye wano mu Buganda abantu ne bawulira nti nze negundi twagenze mu State House okusinkana president wa Uganda oba tukamubuwedde mwezi oba tokyali munsa negamba naye mmwe mu Uganda nve musobola okola ki Migadde yes naye nga naffe cause gye tutwala y'abano naye bano batya okusinkana asobola okusolovinga ki ebintu sinetugamba katandike netugamba tugende mu kisinde kyaffe nga tetuvudde mu kino naye for a cause ku cause eyaki eya Buganda era njaga okubuulira nti waliwo because obwezi bwe tulina nti oluusi tutya n'okwogera nti ffe naffe Buganda tulina bye twetaaga twasinkanye president 2 weeks ago nga tukuba tooki mu biki ebyatuviirako okuwangulwa mu Buganda lwaki president yawangulwa ng'ebimu abantu bamubonereza ku lw'abantu abalala naye tumubuuza nti naye ku bimu bye tulobye waliwo n'ababuusabuusa enkolaganayo and I'm talking ku Muzindalo because it's not private
Wano na wabusa kusenkolagana yo neki ne Mengo open they had a question nti tubulire ko enkolagana yo efana neki ne Mengo because nakyo tuyinza okuba nga nga kijja nga birimu kubigenda okutuwanguza. So those are the questions ezandibadde za mugaso nnyo nga Buganda mugenze mwena kokase tudde kakati tulimu abenalewo tunakimubuuza kinabera kitya era nitukibuuza buli muntu atoka naso omuntu wati bana ebigenda okuddirira president n'annyonnyola okumala essaawa ku kibuuzo ekyo annyonnyola enkolagana ye yatandikira ne Buganda kubeera ddala e London byannyonnyola n'atumya n'ekiwandiiko mu meeting n'atumya ekiwandiiko kyeyawa lukiiko kyeyasomera lukiiko mu 1993 mu 1993 ono tuli fenga tuli nze nga ndi mu P5 ekiwandiiko kyebatumya nga ndi muki naye ng'ekibuuzo oli kimutuuse waneeno mu mutima mukebere mu byange ebyo nti bino bannange bye twakkaanyaako bye nasoma nebiri muki ne mu buwandiike. So ne tumala nga tugamba nti okay kati waliwo nga Buganda bye twagala waliwo bye twasobola okusaba nga Buganda naye nga mulimu n'abatale ba Buganda. One of them yali prime minister. Tusaba nga ffe ababaka aba Buganda ab'NRM. Oli n'agamba lwaki kigenda mu Buganda yokka you see awalala bigenda nga bigenzeeyo wokka bwe kituuka ku byaffe oli n'agamba lwaki kigendeeyo yokka n'abalala bafune era mu cabinet tugaa nti buli twagala abantu baffe ekyali abali mu bwavu ennyo buli omu agende ng'afuna enkumbi alime. Oli n'agamba ate ebitundu bya Uganda ebyo n'agamba ffe tuli wano nga ab'NRM ababaka abali muki era oli n'amaliriza nga president yanjula ensonga mu cabinet naye ng'agaye bwe nasinkanye ababaka baki ba Buganda n'olwekyo bagenda kugula 7 million horse naye nga bajja kutandikira wa mu Buganda. So kakati nabwe bwetuddeyo ku bino ebyobufuzi erwokati nzijukiramu bwe nali mu secondary netandika okwesimbawo mu Erevu nefuna obululu 720 I recall very well opponent bwe nali naye nafuna obululu 49 n'empaaba nafuna obululu 720 nafuna 49 ate gwe n'owaabwe yes ninga nti obululu obwo yabadde tabuwezaana mu 9 because waliwo bwe nali obulungi bwe nali mmanyi obulungi mikwano gye nnyo ningamba olaba n'egyo nagyo kigenda kuwanze kati 89 buno yakoze eki yabugyewo nga nti owangudde ate okayana kyagamba nno nina okukayanira ekyange nowangubali nina kingi naye tejja kubeera nkola yakuntwala oyinza okujja lero notwala kano luli notwala kali luli notwala kali yali mu lusambu okayanira owaana n'olwekyo nenzija mu electoral commission 2011 nga nkulembedde ne opponent wange n'obululu bwali 7 kati nga waliwo polling station wefunyayo amawulire nti banzibye naye nga abalonzi bali 205 nga yebulayo nengamba returning officer nti sikiriza polling station yene nangamba onayo agenga sinafu kati nokayanira yamugamba ninojikanira kubaki bwange banzibye kakali nawano mu Buganda tunomwe ne mu byobufuzi tulina oluyala okuyiga dilo tukayanira ekyaffe era ne tukinywera kati tutya abantu batya n'okutya okukayanira ki ekyabwe what belongs to them rightly bagamba wayi bajja kutulaba bubi so n'olwekyo bwe twali nga tusoma kati tudda ku bino primaries ezabaddewo bwe twali nga tusoma batugamba nti nekyolabanga ekizibu kirina ekirungi kyakyo ti n'entalo zirina advantages olutalo emundo nga zitokota mulimu ebirungi bingi emundo nga zitokota yes naye n'ebirungi bingi olwa n'agamba nti okimanyi nti
olutalo olwo okubeerawo omuntu nga zitokota nti okimanyi noluyambako okusolvinga problemu ya unemployment olingaga nti ebbula y'emirimu ti olutalo emundu eyo ngaetokota nti omanyi noluyambako olinagamba nti atya tyande abamu abawerako abadde banoonya emirimu bagenda kufa no these are abantu balabyoga these are the positive checks mutaloga okay teza muntu agenda okuggwa buli omwana abeera asigaddewo abatono agenda kufuna omulala naga nti olwaleero waliwo ebisolo ebimu ebimanyiddwa nga biri abaana baabyo pole bears ebikere empologoma embizi tebanabazibwa zibeera mistake yerya oluusi nga either bulwadde oba nga ogirumiza nnyo ki waliwo ebisolo ebyo ng'ebimu birya binaabyo ensonga ezibiriisa binaabyo ensonga nyingi ebimu ebeera survival oba okusobola okubeerawo ebimu kisinzira mulamwa kati n'ebibiina by'obufuzi ng'ebisolo biri bwe biri bisobola okutandika okulya ku baana baabyo okubaawo kuba tuli ku primary tebisobola okulya ku baana baabyo nga balaba nti omulamwa gwe twagirirako regulate cause for survival si kugenda mu maaso naye okusobola okubeerawo for example nuupu si kibiina kipya bayirayo abantu bagaa nti nuupu si kibiina kipya kyaliwo naye nga kyakona nekifuna vaccination nekyagala okukula multivitamin naye ate nekyagala okukula mu kaseera akatono ng'ekitiko okuyita kwebyo ebize nga birya emmere mpola mpola ekyakona nekisumuluka omulundi gutya kati mu mbeera ey'okusumuluka bingi ebiyinza okuba nti bayanirize n'egimu ku miramwa oba oli awo balina emiramwa gye baali batakkaanya nayo naye nga pampasi yakubatuusawo bakola ki kati bw'omala okutuukawo samwe ate otandika okukola backwards okudda backwards nogaa naye omulamwa gwoyo ddala natukanya nagwo ffe nga tulumba bulumbi ate ono ayagala kukola ki kuteesa kuba tubaddewo ku mikutu wano ku mukutu olumu nga tugamba nti twaleko wano nga tugamba nti abantu be baali baasiba tubayambye tutyawo oba okufuna freedom omu naawe kirowoozo nti tuteese bwetuagamba teri kuteesa na gavumenti omulala yabayita saddaaka yes ono ali bweru obwava wano nagenda nagula KFC nalyaga teri kuteesa bali eri bamala n'emyezi ena nga tebabalambudde abagamba teri kuteesa bamala emyezi ena tebalambula bali kakati mu mbeera eyo ng'ebisolo biri bwe bitandika okulya abaana babyo for survival n'ekibiina wano mukulu Nalukoola nga mukulu mwateekamu abantu kibiina kitandise okulyako ku baana baakyo for its survival si kugenda mu buyinza naye to survive because omulamwa wagamba nti ffe tulumba bulumbi for example ng'ate gwe tuli mulumbi lwaki okukatiriza nti si kugenda mu buyinza because bolaba bwogenda mu buyinza okola ebintu bibiri bwoba oteekateeka okugenda mu buyinza olina n'okuteekateeka abanaatwala obuyinza obwo batya okubunyweza bwekimanyi nti actually president olumu yali atugamba nti waliwo abantu abazzanga emisango mu lutalo naye bagamba katubasirikire bibabonereza ng'olutalo lukoze eki ng'olutalo luwedde era waliwo abatafunanga ranga myaka oliwebuza oyinza n'okuba nga oli olutalo olwanda nga bagamba muwummule oyinza n'okuba nga oli wano mu Buganda oyinza n'okuba nga oli wano mu Buganda obuuza naye ddala batusosola omusajja oyo yalwana naye ebbanga lyonna nasigadde ku ddala lya takula captain naye nga yadifayiringa akaana nga bali muki mu lutalo oba yayita neetuuka yagala naye ono bwe tunamutta
encha n'omulala yakuba machine gun maso wali n'omulala yakuba sambawa n'ekyo tunaalugana kyekulaga ki kati waliwo okkiza n'ogamba nti muzize omusango naye olwa kozi gye tuliko tuli babonereza nga tutuuse mu kiseera eki ekituufu kakati obuzibu obuliwo olwaleero tubonereza tukyali muki tukyali mu nsiko nga tulwana tugamba gwe tojja kutuuka naffe nze ndi wenaremu kwogerera ku kizigo kakati nze lwaki ngawedde nti mu kalulu wakawedde twali ababaka 29 abenaremu mu caucus ano abawakanya okukwatako aliko oluverewera abamu abalala babiri I think bo ne bakrossinga okudda muki mu position na Nsamba neki Nambeshi kakati ffe abasigala abemu omusango netugamba naye ekibiina twagala tumanye ekibiina kino kikyatwetaaga oba nedda oluvanyuma lwekyetukoze yes kikyatwetaaga oba nedda I'm telling you netugamba twagala kulaba president nemugenda kikiri kyetugambye nti dirwa ogamba omuntu nti gwe sikyakwetaaga because eno ebibiina ebimu bigamba omuntu nga bikyalina mutawo nti gwe tetukyakwetaaga netusikana president and indeed netumbuuza nti tusikananga chairman wa party nti gye twakola obumanyi naye munaatukkiriza okuparticipatinga mu kalulu kammwe akalimalizi gubulya openire ensinkano njijjukira ebyo bye mwali mubuuza ogamba onaatukkiriza because ngeno waliwo abantu ogamba tuyinza obutagenda kwesimbawo ku kaadi ndala tuuka wali ate nawali ne batugaana kakati netuuka wali president n'agamba baada simanyi lwaki abantu bakyali ku ebyo ebintu ebyo ye bwe yagamba nti ebyaggwadde simanyi lwaki abantu bakyali ku ebyo ebintu ebyo byakola eyo mbozi nkadde abaali basigadde e Kampala ekibuuzo kyammwe kyonna ne kifa nga tukiwuziza nimufe kitwali twagala tetubeerawo no nga tweyo bana tugenda participatinga mu kamyufu nga tetulimu ng'ate bagenda tubuloka omukulu abagamba ebyo twabivaako nebatukuba ekifaananyi nebatukuba ekifaananyi basooka kyankwazi mu retreat nebatukuba bali bonabona abamulinga abahole nebanyiga kati yekubisa ati ekifaananyi naabo ate nga tiyekubisa naki naffe kati nebatukuba ekifaananyi naki ekyokubiri ekibeera ku headline ku new vision front page nitugenda tukolaki nga tetunoonya kutuwa kaadi ya bwereere kyatutwala si kutuwa kaadi ya bwereere naye kugamba banaye mukyatwetaaga oba tutambulemu kakati nze ensonga lwaki nasigala muki mu NRM tuparticipate era ensonga lwaki paka olwaleero ngamba nti NRM has tolerated ebirowoozo byange newetulemeddwa okukaanya ate nga n'omulundi mulala gukyakola ki gukyasoboka tulemeddwa okukaanya naye ne basobola okuwuliriza that because tulina okukaanya nti buli kibiina kijja kubeerayo na somehow independent minded people era woogamba nti ngenda kisuffocating 100% nakyo kibeera kibi kakati nze njawa tukanye nti ekituufu kiri nti Honorable Mbwateka Mwono gye yali bw'oba owulira byayogera kiraga nti ekibiina tekiri tolerant ku muntu yenna ayawukana ku ekyo bwe kye bakola ki katula n'okwebuuza nti ekibiina yaani because nakyo ki ekibiina yaani ekibiina ye institution oba mutandisi oba omutandisi ate kati kiriko n'okuba nti si mutandisi because winzo kanti NRA waliwo omutandisi kati NUP omutandisi si yaliwo leero omutandisi yekibalama niwabaawo wakati investor yagula emigabo muki yagula emigabo emingi kakati nkukulya nti naliko ne senior leader omu nangamba nti nze wembeera njagala okutuusa ensonga yange wa president noonyaani gwe mpisaamu ensonga eyo kati nali ne senior leader omu wa NUP
Kwanza bano mikwano gyaffe twogera nabo ng'ebyobufuzi bize kuki Kubali. n'agamba yali ayagala mubaka wa parliament yamala emyezi 6 ng'ayagala kulaba principal MP yamala emyezi 6 amunoonya ng'alwana kulaba ki principal kati one time nga yamanyi nti ali part of the cause okusinga ki abalala kakati abeera ayogera n'omulala ye bw'alabanga eyakajja agamba oyo nja minkyojja mulaba era n'amuyita ebusaabala ono eyamutwala naye oli nga tamanyi gwe bagenda musinkanya yamwewala dda tayagala mulaba kati agenda ofulumayo asanga nga ono omubaka nga yatudde mu kasiisira kasubi situkanga neoli kasubi yakusigira ekifaananyi atuddeawo kasubi n'agamba nti maani singa nadde manyi nti ogenda kuleeta ono sandikoze eki naye yagamba nti bamala neeyo nga batuuse bamala essaawa 3 nga batudde mu kasiisira bakola ki balinda balinda omulala n'agamba tugenda mu state house batuggyako obulungi mu state house Kampala batuggyako obulungi amasimu gaffe bw'oba olina bbiri ne baziteeka wamu ne bazisibamu ne rababa ne bakuwa ttaaka bw'onaaba ofuluma kyanguwa okunoonya ki simu yo kakati omulala n'agamba naye omanyi kye batukolanga tugenze yagenda ku lugendo ono omulala ate omulala kwano gwono Benalukoola n'agamba nti omanyi kyali abeera wali eri ku mulyango n'ateekawo ekibokisi n'agamba ababaka mwena musuulemu n'amaki n'agamba nti tebakuwana ttaaga wonaaba ofuluma okusobola okwanguwa ne zikulubulakulubula ezizo nti namuteekawo mu kibokisi naye ng'abagambye Nalukoola n'atubuulira ng'abagamba okuteekaawo mu kibokisi tamanyiddwa wantu wonna terateeka nakotenoyanalukoola nojja nogamba obeye neyange nogamba obeye neyange so kati waliwo ebintu ebimu omulala ye nagamba nti ekyaŋŋaana ogenda eyo abaana baŋŋamba wowa buli lwojja wano woba ovaawo tulekanga bwewatusanze enkola erina okukyukira era omulala tetugenda kukkiriza kuyingira this is an MP olala tetugenda kukkiriza kuyingira abamugamba nti olina olina okutikulwa voluntarire tolinda kukola ki simubuwaze tolinda kukugamba so kakati nkubuulira nti bino ebintu just akamyufu ono oba tukayite okusunsula oba okwaliwo just ebadde peak ku kintu ekibadde kisuubirwa abamu kwabo be batafunye kaadi actually abamu babadde bakisuubira they just a few surprises nga 3 naye abalala obanga olusi wabadde yogera simanyi oba anagimpa naye ngaoli caught between bagamba between so kati nga bayawo naye nga bakikola ki noono mu Honorable Nalukoola naye agamba naye ddala nze abadde yakava mukalu mu by election just emyezi kakati nga bampapira nange muntaddemu ebyo ebintu buli lutalo lubeeramu abaana ba revolution oba oyagala oba toyagala nogamba nti yes mubi alina ekizibu naye tukkiriziganye kyova olaba NRM gavumenti teyakwata nkasire eggwanga naye nga byayogera nga wandibadde ogala nti byandibadde bikwatisaaki naye tebamutwalayo kakati waliwo Alan Sewanyana omuntu ali imprisoned okumala emyaka oba ebiri newoba oyagala mubaka wa parliament akutegeera really don't you think tono pain gyayisemu emyaka ebiri is enough okubeera nti okay let him survive because of that President Museveni bwagenda awantu nga waliwo opposition w'amaanyi
ayinza okusooka n'omutumira omuntu ng'ekyana akubayo lwale ayinza n'obutatuma owenaalemu ate bayinza obutamutumira what exactly happens nagamba tujjaawo tetulina buzibu naawe wadde oliwo opposition twagala kalulu ka kikaggwanga twagala ka constituency so todemobilizinga awuliziganya nabo abamu era olumu nagenda mu state house nga nange ngenze nensanga emmotoka gyemanyi obulungi nga yawa muntu w'opposition nendowooza namusaba mu kisenge ekigazi abantu bonna we balindira wonna omuzi we natuuka nga takolaataliwo ngamba ye ono awulirawa wano abali ordinary batuulawa kati ng'ate yaali walala so nga sina mu baana abali ku to katulina okugamba nti waliwo omulamwa naye buli muntu alina ate koze eyiye bwe kirabika nti ono alabanga olinyirira alabanga olemesa koze eyiye pozi kimugona bunalukola kyajja otuyambako nti bwe nzija n'ensaba okwesimbawo ebuvuma ekibeera nga ddala kituufu so nga mpumbawumba ebizibu buli kibiina kirina ebizibu ebyenjawulo naffe NRM tuyinza okuba nga tulina ebyaffe nga walaba primary ezaffe nga bazaide only difference nti ffe abantu balinamu stake nene ng'abantu population twagenda muki mu bantu ng'oli akola petition nti banzibye wali era nga mu kunoonyereza oyinza okugamba okay waliwo yakuteera ekifaananyi layini ddala basimbye ku ggwe kakati okwawukanako ne bannaffe bano nti involvement y'abantu oba population abantu bali era bakugamba nti ground otandika obuuza nga wembiwulira nti oba ground yani olumu president yabuuza nti mugenda ne muŋŋamba eyo nti muli ku ground naye nazze ku ground okubalaale nesirabawo bantu bulijjo muloleekeza nti ground nga mwebase wansi so kati wa terminologies ezimu enzibu z'okukola ki nti ground ground kitegeeza ki ground kitegeeza si enkaaga ground yenkaaga ate ye pass mark kale webera bino batolina nibo batolina banalabira ekitiibwa Ssebuufu ng'agamba nti wekitiibwa Sseggona yaise excellently 40% interview era yabasinze nagamba naye ground ne bamuuza nti kati oli omulala ate eno oli omulala eno teyafunyeeyo naye olw'okuba yabadde ne 6 yakamazeeyo ng'eno ne wafunayo 0 abaayitaekitiibwa ki kuba waliwo passmark so kakati bimulina okuyambako eggwanga si kuyambako NRM naye kuyambako eggwanga kuba twagala bino ebirwadde ebimu bisensere n'ebibiina ebirala nti bw'osanga omuntu ng'oli agamba nti migadde nasaba okuvuganya ebuvuma bwe kibanga ddala kituufu nompa emawokota if it is true nga nti ground yange eriwa bagisanze walala ground yange osanga nga ndi w'amaanyi obulenzi oba emawokota ono ate ne bamuwaawa so kati mwekitibwa nga gwaka information ku ground nange butuufu nkyajeebuuza newuunya ground bubanga etegeeza kyetutegeeza nti omwami Nubian Lee yazulibwa nga alina ground nene okusinga bugambe abameeya abadde kansala abaddawo ebbanga lyonna era nenewuunya omwami waiswa mufumbiro waba ne ground enene okusinga bali mwenze nakawa gyabadde meeya gyabadde buli kimu naye mufumbiranga niwo bwe gyazaala talinayo ground naye asobola ogifuna enakawa manyi ebintu bino biconfusinga naye naba mu Kampala wali Lubongoya era nogamba bwalinawo ground okusinga abaliwo kale lwadigambye nti mwami Nyanzi yavuganyako 221 addewo kubanga alinawo ground
naye omusindika ate gyatasulika wempe mwami Mnyazi bwe yalina ground ate no gyabadde ne chairman yajafuna n'erinnya erya chairman yo talinayo ki be confusing ojambitegefanya hono busebunya obudde bugenze kakati ebintu government wabadde bule egenda kukola oluguudo okuva empatte ebule namanyayo dda era bwe namanyira nti mukono ali kumpi neggaba so ndowooza nebaza abantu abo nti kuba bagenda ndikola naye nensaba abakyali nabino byetutuuseeko byonna mulekerawo kwetundako ettaka omuntu atunda ettaka newejja ku gurawundi mu myaka gigenda okuwera 10 ng'oli momboze how much money zebakuwadde oba ku gurawundi okozeki ovuddeko kakati bwe tudda ku bino bye tuliko nabagamba wano tugenda kufuna bomu ndoza mwagirabye ate ekyasaanyaawo era bwe tunaatuukira mu kalulu ng'eyuzizayuziza abaali ab'eŋŋanda bannaffe party politics nga bwe twagambanga wano nti tebamuyizeeko wadde tebasikiriza kukulira mu party politics atoolo nga bwe bajja n'omuyaga basuubira nti bagenda tambuliranga mu muyaga bwe gutyo era kati wano they are grooming omuyaga so tubeegayiridde kuba nabuuza neeke zaabwe zituula ddi seeke zaabwe zituula ddi ng'ebintu bino bizze naye baga nti munaye bimu ojja kulaba principal akiikirira neeke yonna ye neeke ye seeke mwakulu kino bwe wanaatubuulira kokasi etudde ebamemba ba palamenti yo bwe yatuula yateesa kiki oba omukisa kokasi bamemba ba 50 ne batuulako mu kokasi be baateesa ku ki ekigenda okubeerawo mu primaries kuba NRM etuula ekubuulira primaries zigenda kuba bweziti President Museveni yajja n'atugamba tugenda kusimba nnyiriri nze kasule mu mutwe gwange nagaanirawo nti okusimba ennyiriri kiki ekyo kyetuddamu eyo gitwava naye majority negamba tusimbe ki nnyiriri nanze ndowooza mu box naye ate ne box bebambulira ebizibu byabyo naye ati enigamba nga wakiri tugende n'abaki n'ebyennyiriri NRM kyeyakola omuntu kyeyandiise convention obuwo nti wagenda mu lutalo ng'omulaba omutegedde ne mukubagana amasasi awangule n'akola ki n'awangula akati ebizibu ebyaliyo byebyo NRM bye baali bakaaba akalulu kabadde bwe kati abantu basimba ennyiriri ku ssaawa 4 instead of ssaawa 6 ninga ennyiriri zasimbwa ate abagamba nti banzibye bo bennyini abalina n'okulonda eri mu maaso so ekintu ky'abantu abantu bennyini baba bakubba bo bennyini baba bakubbye kakati ekintu ky'abannaffe kino engeri kitubuzabuza omuzungu kyayita smoke screen kuba naye yakikola bw'akinyonnyola ate naye olabanga alina gafusi zataddemu mukulu Sebuufu bwe yannyonnyodde 40-60 system ate byatabudde butabuzi nti ate ku ground waliyo ate ebintu 3 ku 4 betwagoberedde 3 ku 4 nti ekisooka nga tugenda ku ground tusindikayo obubinja obumala okusindikayo obubinja then ate netwebuuzaku omanyi naffe tukolera wansi wabakama baffe ate netwebuuza ku bakama baffe mu ground mulimu okubuuza ku bakama baabwe then ekirala mulimu okuba amasimu okubira abataka ku byalo kati mutaka kigwa okubidde oba okubidde w'NRM oba okubidde wa DFF ayinza okuba yakyuka dda yagenda n'embwa kyekamu DF Democratic Front we yagenda ne DF kati ani gwobuuza naye akalala nti ate akabonero muti tulina balina akalala kabagamba calls consultation yalina okwebuuza ku bakulu nga yenyina n'akinyonnyola then ground yatuukayo infact yagamba nga nti oba mwagenze underground emutuufu kubanga ground ikola ki
The process. Enkola yereese migado kyagamati ekibiina okutandika okulya abaana baakyo. Tulina ekigambwa za Bayibuli temulwanira mukulu naye bano si kulwana kwetuga bwetuzi kubanga buli muntu amanyi ali wano mu Buganda amanyi bakadde baffe baganda baffe emitima gyabwe giba gigisula. In fact okuwa example Nansana yemu ku constituency esinga obugazi wano mu Buganda naddala si bugazi naye mu bantu abangi. Then eddako Busiro eya Segola omuntu bw'ogenda ku ground okunoonya Busiro gyeko mumanye ddala ani ali ku ground kiyinza okutwalira emyezi 8. Bade bakola sampling. Naye okola sampling kikutwalira ebbanga okumanya ani ali ku ground kubanga olyanga atambula kumpi Buganda hafu Buganda okugimalayo. Engeri gy'ova wano Kyengera vabula ku Kyengera wano ku Hoima wano olusozi olwaluyita Kabulengwa ogenda so kizibu nnyo okunyonyola omuntu nti wagenze mu myezi 2 n'odduka n'okomawo n'owa abantu ansa. So abantu baffe pati bwe zitaakule okukola pati bezikola ne mubanga abakola ekaluti nti etambulira ku muntu ebibiina bino bijja kukyuka. By now tulina FDC nga 4 kyekizi ekyazifuula 4 bantu butakkiriziganya butawuliziganya kulwanira muku. FDC yavaamu anti yavaamu Federal Alliance kati yavudde mu PFF egenda kuvaamu n'ebirala. Lwaki nga muli mu lutalo muwuliziganye agree to disagree naye nga mutambula going forward. Otherwise ne mukulu wange ono Kinobe kyagamba nti twagala n'etteeka erinaazibira ba independent. No, in fact bwe mukolawo etteeka erizibira ba independent abantu bajja kuyingira ebibiina kuba ebibiina bajja kusigala nga independent kuba ebibiina beera kaunti zimu eyo kati nga solution tezirabika ng'abantu batya okutya okwogera. Ababaka bano babadde ku bunkenke okumala emyezi eno nkiwa ate alina pressure yamufunye. Hono banalukola tandikirawo kakati naye ebisinga bibogedde bifaanagana. Naye okusooka kwa byonna obwa memba bwa parliament kifo kya bukulembeze bwa ggwanga ekiri bwe njogera Olunyanyimbe kiri national level kiri ku ddaala eryo. Oteekwa okukyekennenya bulungi ng'oli tulina abatuwuliriza abali eyo okyekennenya bulungi. Ekirala mu bibiina by'obufuzi bino mukulu Nobert Mao alina akantu ke yatukanyugira ennaku ezo bwe yagamba nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda n'abijjamu categories ezi 2 era kirungi Honorable Kakembo wali wano nti nammwe yabakanyuga ku luuyi olumu. Mukyo kyenjagala okugamba nti si buli kibiina ky'ebyobufuzi kyolabanga ekiri ku luuyi oluvuganya General Museveni nti kiri ku opposition. Namunda mwennyini munda mu kibiina bw'oba teweegendereza bulungi gw'ovuganya ayinza era okukuweereza. Kati kyova olaba oyinza okusanga ng'omuntu omu wa NUP emisana nga mulya naye akatogo naye ng'ekyeggulo ng'akiryamu enyaale era tekigaana muntu oyo kuleeta naye kusaba kwe nti nsaba bampeeki tiketi. Kakati bwe bamala gikuwa ate no kyova olaba okwebuuza neweebuuza ku bakulu waliyo okwebuuza. Kakati ekirala mukulu ambasada kino bayogedde wano ne Honorable Migadde
ne batuuka honorable Migadde muwulidde nnyo nagamba nti abaali badde bajja ensonga be baba bagitembeeta nga bali mu maaso g'omukulu ŋŋamba ow'enkofiira ate ne bagamba ffe tetusobola kulabikirayo eno amazima gali nti omukulu ow'enkofiira aluddewo nnyo ekiseera ne kituuka nga omanyi bw'olwawo waliwo ebijja ne bikutuukako nga wabaawo b'olinnya ku bugere bangi kati omuntu ng'anaakola naye ekintu asooka ne yeebuuza bulungi ebirungi ebinaavaamu n'ebibi ebinaavaamu kiki ekisinga obungi olumu obasaasira abantu abo bagamba bwe batyo ekirala barebo MPs bwe baaliyo mu NRM temwababonereza tebeerwanako bwerwanyi ne bawaaba omusango mu constitutional court baba wawaabira no mu constitutional court saabawooleza wa gavumenti eyaliko mu kiseera ekyo n'agamba guno omusango tegwetaaga na kuwoza kuba kimala bumazi si buli musango gwe bawaaba nti baguwoza baali babatwala omusajja gwe bayita Sale yawaaba omusango awaabira Attorney General ng'amubuuza bano baba bagobye mu NRM bakyakola ki mu parliament babagolola ettumba nga batya okwonooneka kw'abanna NRM. Mukama wange abantu abo bagoba ne bammemba baabwe mu kibiina n'omusango ne gutuuka mu constitutional court abana n'abawa obutebe mukyo okusigala kwabwe mwalimu okwerwanako era omusango bagumalira mu Supreme Court kuba mu constitutional court bafunako omu yekka Justice Kasule Remi so mukyo teri yayagala gumiikiriza ayawukana naye anti kasita weetereza ate omutawaana gubaawa ekirala mukama wange nti ba intellectuals abasoma abakugu nabo bennyini balina omulimu gwe balina okwekolako kanumbe gwe luli nabadde era nkulumbye nakuwadde ng'ekyokulabirako nti nagambye nti erwabenge bw'obanga toli ku ground nga toli mumanyifu toli muganzi naye nga waliwo akusinga obuganzi naye akusinga obuganzi alina siniya ya 6 oyagala mu kiseera kino ekyakalulu kanoonya tugende erwabenge tusooke tumatize abantu ndi bannange nno mbabuulire omusajja ono alina PhD asaana obbakiikirira nga naye ye owa PhD yagaana okwesiga okweteekako kugula ekigambo kiba kizito ffe nnyini ba intellectuals nga bwe tugamba twekolemu omulimu tukozese amagezi gaffe agatuyamba tunywere mu bibiina ate n'eri abalonzi tubeere nga bebatuuka okunoonya ani yaani yeffe bebakola ki tugase nnyo communities zino zitwagale ate gurawundi bw'obaayo ne bakuba akasimu Honorable Ssebunyaka atugambyeko agambye nti gurawundi yabadde yanjawulo esukka ku ekyo kyoyogera okusinziira ku memba wa EMC wa babatuukeri ate ne bakuba akasimu anti nawali njogeddewo nkugambye nti waliwo gwe tulya naye ekyemisana ekyeggulo ng'akirya walala ekyo mukipima mutya anti buli kibiina kinoonyereza ekyo kyo owakana nti kyo tekiriyo gyekiri naye mwe abamateeka mwina kyemwogerako ekiri demonstrably justified ye questionnaire ne palamita ki eri demonstrably justifiable andi kakati njagala okugamba kino waliwo abantu besaagala kuleeta wano ja balumya naye ebbanga ddene n'abantu b'ensi eno bazze nga baboogerako olumu ng'ate abakulembeze be babawakanira gundi oyo ali ewa gundi kyabulimba oluvannyuma ne bavaayo mu kyeri kakati oli bw'aba alina obujulizi bwe kisookera ddala dokita nze siri wakakiiko ako akasalawo ebimu nnyinza obutatuuka yeebuzibwa nga wabaawo embeerezi dokita ekirala General Museveni obutafaananako munne Kagame General Museveni bwe baava mu nsiko yalindirizaamu
mu kunyweza abantu be n'agamba kabeetereze nja kubakwatako oluvannyuma naye bangi naddala mu bubbi obulyako obulabba balina obukenuzi tebaalekeraawo Kagame ye n'abawanjawulo omubbi n'ayagala amukwatirewo mangu bano bagamba mbu kati nga tulwana okukwata obuyinza asiiwuusa empisa tumuleke tugende bugenzi nga walinga awatali kibadde naye nga nejje n'Omuseveni gwe boogerako gwe bejjuliza buli kaseera era yalinanga abakwasisa empisa ne bwe baalingawa mu nsiko naye bwe baamala okuvaayo gye bwe yalagaliza ne bakwata ebyobugagga ne basigala nga babba ebbanga ddene mukyo nze ndowooza tikyalibadde kirungi n'otandikirawo okuteekateeka abantu bo nga temunnaba nakwata buyinza obusiiwufu bw'empisa ne butajja Dokita nzikiriza akasemberayo ddala bwe tuba twagala tubukaze enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi mu Uganda ekimu ku bye tulina okukola kwe kuba ne constituencies ennene yenkola eri ne mu South Africa nti omuntu omu atya naye bwe tebalonda mbaka e South Africa balonda kibiina so bye tulina okukola mulimu proportional representation nekibanga ekibiina ky'ebyobufuzi kye kiba kirondeddwa kyo ne kireeta kyagala atuulaawo webale tusiibule musekenza satosala mbasada kino gwentanisa njagala kwebaza abateesa